Omukolo leero gwe ngendo banyumiza saaguliiko naye nina kyali wange mwogezi wa ku mikolo yaguliko ye yanyumiriza. Olunaku lwakya ne bagenda kwogereza omukolo nga ye mwogezi nga bategese whatever happened nga tebanaba kutegeka mikolo teyabinyumiza kozi yangambe it's a long story. Kati munnange nga balinda bako omugole nga ayambala nga anyuma nga bakubira omusajja banange mutuuseewa tujja ng'omusajja mukakamu ng'omusajja ali kaamu nga tayomba nga abaddamu bulungi naye nga lwemubuuza wali agamba tujja nzija to the point nti ekitundu ekimu eky'abantu kyasimbula ne kijja ye ne best man ne basigala emabega for what reasons I don't know. Atukatayo magamba best man genda malirize ebizibu byenfunye nzije genda onkiikirirewo nga bwenzija. Best man naye avuga ajja omukodomi asigala mbu ne brother we agenda omuvuga omuleta ku mukolo. I don't know the emergency gye yagamba banne n'abamatiza okusimbula najja ne bajja nga taliiko batuuka abayingira ekidala bano balaba best man bagamba best man ketumulabye n'omugole omuko akola ki alabika ajja nga best man bagamba badafunyemu obuzibu naye agambye ajja so tugende tutandika omukolo oba n'atuukira okubanga bamulaga abantu ajja kuba akoze eki azze emikolo gy'edda basookanga kuyingira ndowooza oba ne bazaala I don't know kubanga ebyaffe bikyuse buli mukyagala kyasooka bwe baatuuka nga bagenda mu mmere nga balya bamala emmere baabiwanvuya balinde omukoddomi bali emmere bamala okulya batulako ebidala obudde bugenda bagambye mu kidala omugole nga wajja nga bakola ebirala abaana babuuza nga bakola biki ng'omugole alabikako ng'omugole talabika babayita mu nnyumba nga babagamba omuko yatugambye afunyemu obuzibu naye ali mu kujja ffe twagadde tusookewo tu bridge ng'eggaapu eyo baleme kweraliikirira abafamire nti nga bakwata simu abantu abakulu abiwaka nga bakuba nga n'omwogezi akuba omwogezi ono yanyumiriza nangamba twakubiranga omusajja nga receiving bulungi esimu ng'agamba nzija banaye naatero batuukako omuko teyajja naye bano abajja bajja n'ebintu era ebintu byateekebwawo mu kidaala ne biyingira mu nnyumba omusajja babalaga kifaananyi naye ng'ali kawaka Kampala tavuddeewo talwadde talina kyabadde teyagenda ku mukolo omukolo ne gugwa omuwala n'agenda ewuwe so omwogezi agamba abuuza omuwala ono afuta omukolo omusajja yali afunye buzibu ky'obutajja yatuuka ewaka ng'omusajja si munyiivu nti oba alina ekizibu kye yamusangako si mukayuufu nga boogera bulungi namugamba lwaki tewajja omukazi yanyiize omusajja ne yeetonda omusajja n'agatta omukazi munnange nsaba nsonyiwe simanyi kyantuuseeko saasobodde kujja biki biki lwaki tewatugambye nali saagala kunyiiza ng'omukazi balowooza anaanoba teyanobayo ew'omusajja omusajja asituka ajja mu bakadde ne yeetonda bakola kwaliisenga oba tukuyitenga mini kukyala nga kwa munda si bwebweru omusajja najjayo n'abaŋŋanda ze ne bakwano be omusajja ono yaliko omwogezi ne bajja beetonde kuba omwogezi yasaba abaana abasajja bamukulemberemu ne bajja waka ne beetonda ne baleeta ekita ky'omwenge ne baleeta engassi ng'obuwangwa ndowooza bwe bulagira n'asuubiza okudda mu butongole omulundi omulala ng'omuwala agamba temusooka kwogera ku mikolo nze saagala kudda mu kuswala kujjako ng'omusajja oyo ampadde ensonga lwaki teyajjaka n'answaza okutuuka ku ekyo omusajja bwe bafiirwa bw'omuwala agenda bulungi nnyo mu bitibwa mu makanzu n'aziika bwe wabaayo emikolo emirala agenda n'agyatendinga naye ogugwe gwe yalina okugenda bamwanjule teyagenda naguno guliko tawanga nsonga lwaki teyagenda wabula alayira bw'ayagala ennyo mukyala we era bw'afiirawo era bw'atamanyi kyamugaana kugenda ku mukolo omwami nembuuza omwogezi ono omukazi yakola magiri yasalawo ki yasigala n'omusajja we oba yanoba yasigala n'omusajja we kubanga amwagala talina kibi kye yali amukoze tamuvumangako tamukubangako bw'aba alina emize gy'akola tagimulagangako nga talina nsonga emunobya n'amugamba oba balina bye bamugamba byataakugamba nti simanyi yo omusajja alayira talina kizibu nemba mubuuza olunaku lwe mwamukubira ku lw'omukolo yali mukambwemuuko oba muneesonyiwe nga mukaka mutayomba talina kyakola kuvuma muntu yenna wabula teyajja ku mukolo ebintu byaleetebwa emmere yaliibwa abantu baabuuza abaawerekera bajja omuko teyajja n'ekifaananyi baakikolawo express ne batuma omuntu genda munange otuwangire otuleetere
ne balaga kifaananyi ne bagamba abantu omukaafunye obuzibu naye ebirala byonna bigenda mu maaso. Ebintu ne bireetebwa mu ddiiro kuba byali bingi, enduulu neekubwa, naye ng'omugole ye yali yafuddeko dda ekitundu nga tabitegeera. Kati omugole oyo naye kati guno gye guli tamanyi obuzibu bwava ku ye, bwava ku ssengaawe, bwava ku famire, bwava wa musajja, bwava mu mikwano, naye tamanyi. Wabula ekyo kyekyamutuukako. Omusajja teyajja, yasigala waka ng'atudde, era bwe yaddayo yamusangayo nga ono mukaawuufu ng'oli mukakkamu nnyo ne yeetonda. Buli bwe bafiirwa aziika, waliyo emikolo ali presentinga, tasubwa mukolo, waliyo obuzibu acontributinga, naye ku lunaku olw'omukolo oba naye bamukola editing teyajja. Ebintu byonna nga ebyasondebwa ne bireetebwa ne biweebwa famire. Bakazi bannange, olumu ebintu nange bimpitirirako. Bimpitirirako. Waliwo omuntu yabuuza ne bannaye zino emboozi fifi z'oyogera za ddala oba content. Namugambye omuntu oyo gwesomako mu comment section olabe. Are there stories ezirelatinga ku bintu byenjogerako? Bwe ziba teziriiwawo ng'omanya content. Naye weebuze lwaki nali simukola from the beginning. Bw'olabamu stories ezirelatinga kati ng'ekyomusajja yali yeebaka ku baana be. Nze nabadde mmanyi nti kipya. Naye nagenza okusoma comments z'abantu nga munnange si kipya. Ng'ebitundu ebyenjawulo birina abasajja abeeyita bataata bakaggwa ensonyi abakozesa abaana. Mulimu ne yawandiise nti maama omu yali akozesa mutabani we. Comment bwe mba muzisoma waliwo comment eyo nti ate yali amanyi mukazi ng'akozesa mutabani we, nga buli muwala ajja mu bulamu bwa mutabani we maama amuddi campaigninga amulemesa obufumbo. Kati ninayo emboozi gye ngenda opanyweza endala ya Haji yawasa omuwala n'amuteeka mu maka amatiribona. Kyabanyumize kyatuuka ku muwala oyo omukolo naguliko, era n'omuwala oyo mutolosa mu bufumbo muyambako genda gye yalaga nali musaale kuba yali asigaza kyakufa kufa basanga omulambo. Ti ebyo nno mikolo n'ambaga fifira kwini mukyalazo